po jako akawuwo. Kumpi buli kisanja waliwo disitulikiti empya ezitondebwawo ssaako ebibuga kyokka nga wadde kino kisanyusa bangi naye engeri ebitundu ebyo gye biteekebwateekebwamu tematiza nga n'ebimu olw'ebbula ly'ensimbi emirimu giziŋŋama. Mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ko ne gavumenti ez'ebitundu ka Parliamentary Committee on Public Service and Local Governments, abakulu okuva mu kakiiko k'abakozi aka Public Service Commission balombozza okusoomoozebwa abakozi ku disitulikiti kwe basanga omuli obutaba na yafeesi mwe bakolera nga ne gye ziri tezimala, abakozi abatono nga n'ebifo ebimu temuli bakozi, emisaala emitono ssaako n'ebirala bye bagambye nti tebiri mu disitulikiti nkadde zokka wabula n'empya ez'akatondebwawo ssaako ebibuga bye basabye gavumenti etunulemu. Not only economy, but creating unnecessary administrative units. Like the PS correctly said, you want not deplete on the trained manpower, but also the available resources. Even if you're a good planner, and you're not sure what administrative unit they're creating tomorrow, without a ceiling, you are bound to rubble. Even the parliament is huge, you know it. Minisita avunaanyizibwa ku bakozi Honorable Wilson Muruli Mukasa ategeezezza akakiiko ng'olukiiko lw'abaminisita bwe lwamaliriza edda enteekateeka ez'okwongeza abamu ku bakozi ba gavumenti emisaala era ng'ensimbi eziri eyo mu buwumbi 29 n'obukadde olwenda eziri mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 bakuzikozesa bulungi okukola ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwata ku bakozi ba gavumenti. Kiri mu nkola ya gavumenti kubanga twakkiriza nti emisaala gyakwongezebwa mpolampola ate balo kino twakikola olw'okuba nti tetulina ssente zimala singa zibaddewo bulungi twandibadde twongeza omulundi naye bw'oga nti ojja kwongeza omulundi ku ssente z'olina then ennyongeza tejja kuwulira tejja kukolebwa. Minisita Mukasa agumizza abakozi abalala abatali bannassaayansi nti nabo akadde konna bakwongezebwa ku musaala. Twetaagayo trillioni bwe tuba nga twakwongeza misaala bulungi ng'abamemba ba paalamenti badagamba twetaaga trillioni ndozamba 4 twongeza abassaayansi ne bannassaayansi awo kiba kitukolera. Kyokka ababaka batadde minisita ku nninga okunnyonnyola ekigenda okukolerwa abakozi ba gavumenti abalala abatali ku abo abaanokolwayo abagenda okwongezebwa omusaala ate nga nabo baweereza eri abantu nga n'abamu bali ku madaala amanene okusinga ku bannassaayansi. Batugamba nti waliwo strategic directive gavumenti gyesanzeewo nti eyongeze abamu ku bakozi ba gavumenti nga abassaayansi, naye bano bassaayansi tebakola bokka. Dokita tasobola genda okukola operation mu theatre nga kirina takirinize nga tetulina muntu agenda okukola anesthesia ku mulwadde. Kati waliwo endowooza mu basawo abalala abagamba nti dokita yabakola kuba yekka gwe basasula. Basobola kwogera ku nfuna ate ng'owulira nga gavumenti muli awo kuzimba amakubo enguudo Kongo. Kati oyinza kufuna ssente zizimba enguudo Kongo ate n'ogula ssente ezisasula abakozi b'omu gavumenti. Gavumenti yategeezezza nga bw'egenda okuleeta obuuma obukebera emyaka gy'abantu era ng'ensimbi eziri eyo mu buwumbi 2 ze zigenda okukozesebwa. Abaka kye bagamba nti kino kiba kwonoona nsimbi za mwi wa musolo olw'ensonga nti mu bitongole nga NIRA n'ebirala eky'emyaka gy'omuntu kisoboka. Nti bwe banga ekyo bakikoze ate buzibu ki obwo obuleetedde okubanga ate mwagala ya mashini endala. Public service bano batulaga nti bo tebanagisaba era kati awo kigenda kugenda eri Parliament twongere tumanye ani oyo yayagadde okugula, ani oyo yarecommends oba yasazeewo ti Uganda yeetaaga age detection machine eya billions 2 ng'ate ezo billions 2 wozikwata n'oziteeka mu public service. Ebizibu bingi nga bye batulaze n'okutandikibwako office block biba biyamba nnyo. So tukyali mu kakiiko kano naye nga twagala abakozi ba Uganda babe nga bali mu ssanyu. Ndi Sarah Nandawula ku ABS TV Jakakawuwo. Ekyo kiba kimenya omutima ne wooba ggwe wootuuka waka